Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mwebale mwenna abatwekuumirako obutakoowanga wano ku Farm Business Uganda, ekitongole eky'abalimi era ekitongole eky'abalunzi. Farm Business Uganda tuli balimi ate era tuli balunzi, tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima okossaako n'okulunda. Olw'ensonga eyo nga kikugwanira nawe okweyunga ku Farm Business Uganda ogabane ku mpeereza yaffe ennungi era nga tuli wansi wa Kevima Training Center Uganda Limited. So Farm Business Uganda twagala okwanirizaako nkusaba osubscribing gwatanaba subscribinga gwe yamala joininga gwatanaba joininga bw'oba wamala subscribinga joininga olaikinge tujoininge bambi joininga Farm Business Uganda tujoininge joininga kagambo kale ogwo wamala subscribinga nawe atannabawo obanga olaba vidiyo eno oba vidiyo zaffe zonna kusaba ndi tovaawo nga tosubscribinze kubanga amagezi tugakuwa ku bwereere ate nga tosasudde wadde ekikumi okuggyako data so gakutuukirako awo mu nnyumba yo. Farm Business Uganda tuga nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi ate ku lwa Kevima Training Center Uganda Limited nga ekitongole ate we tuli wansi wakyo. So twagala okubanirizaako kakati kino no tukwiraga kiyumba kya mbuzi. Faamu eno faamu y'omu kuba sitera nnyo kwagala kwogera kubanga muntu mukukunavu nnyo oba w'amaanyi, so ndowooza mujja kunganya nneme okubeera nga njogera amannya naye ky'oba omanya nti eri mu Kayunga District. Eri mu Kayunga District bw'oyita e Kayunga oyita ekitimbwa sente eddako ey'amaanyi eriki ng'otuuse oyita ekitimbwa oddako Nakyessa kasenta eyo senta obulanki ng'ekujjako eriyo senta gye bayita Kitwe. Kati nga we nabagamba
nti tewakyaliwo ttaka lya kwonoona. Tuli kulaga ku nzimba y'ekiyumba, gwalina ekisaakaati olaba oluusi oyagala ate oteekewo oluumu endala. Naye lengera sipeesi ey'ekiyumba kino nti eri emabega kisaakaati kwonna okwetoola, so wano munda kino kitindiiro kati, era kati kubulako bubuze mbaawo okubeera ng'ekiyumba kyaffe okiraba nga kiggwa. Njagala nkulabe ku standard nti olaba ebikondo oba ebiwagi ebyo ebiteekeddwamu wakati neno ku mabbali nga ku kisenge oba nga ku kisaakaati. Lwaki ebiyumba byaffe olumu bigwamu oba lwaki olumu oluusi bituuka ne binafuwa? Kubanga wano wansi oluusi oba tokiwadde kusinziira. Naye ndowooza oli kulengera ekiyumba kino eno nti waliwo empagi ezizimbiddwa. Empagi ezo za mabulooka ezizimbiddwa zizo. Kati emiti gino eno egiddirira embaawo kwe zigenda okuyita oba egiri okuwanirira akalinga akati oba ekitindiro, kuba kino kati tuli ku kitindiiro ne waggulu ndowooza oli kulabayo gye giri okubeera nga gituula ku leero. Olaba nti payani ali kugiyitako, ali gikwata okubanga tegitambula oba tegiseerera. Kakali bassebo ne bannyabo, buli w'oyagala ofuna ekirungi mu kulunda olina okubeera ng'okola kirungi. Faamu ye esobola okubeerako embuzi 5 oba tugeze 6 n'osinga oyo alina embuzi 7 naye bw'aba teyeeteeseteese, osobola okukola ekintu kitono naye nga kya mulembe. So olaba empagi zaffe nti eno emabbali nga bw'oli okulaba eriyo empagi eziyitamu ne wakati, naye olw'okubeera nga twagala ekintu eky'obuwangaazi era ekintu ekigumu, ndowooza era oli kulaba nti bino ebiwagi oba bino ebiwagi binene ebya seminti bibyo biyiseemu wakati eri ku kisenge neno ku mabbali, neno nga awalinga ku mabbali, byongera okuyambako emiti gino egya kalitunsi okunywera. Ng'oyagala okufuna mu kulunda, ng'oyagala okufuna mu kulima, olina okukola ekyo ekigwanira oba ekyo ekituufu oba ekyo ekisaana, olyoke ofune ekintu eky'omulembe mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. Empagi zaffe engumu era tubyesiga, naye twagala okukola ekintu eky'obuwangaazi nga si buli mwaka mbw ate tukola lipeeya. Kikutwalireko emyaka olyoke okola lipeeya. Kyova olaba oluusi mbagamba nti bw'oba okola ebintu nga b'okozesa bayinginiya olina okubeerawo nga ggwe, kubanga ggwe omanyi ky'oyagala. Omulabi waffe gwali ku Farm Business Uganda, ekitongole eky'abalimi n'abalunzi, osobola okuyingira mulimu gw'okulunda embuzi. Embuzi ezigenda obeera wano, ezigenda osula emabega nja kulagayo, eriyo faamu naye kaakatimba, okitegeera. Kati zijja vanga wano, bw'aba weetegereza bwe zinaava wano zidda mabega wa kisaakaati kino yeri faamu mwe zigenda okuliirangako, olw'ekitegeera, ate era mwe zigenda okubanga zisanga ebyokulya. Bw'olaba ekiyumba kiri mwe zibadde zisula, ekyo kamera kyeva okulaga, oli kubanga okitegeera. So nkusaba obe ng'osubscribinga, nkusaba obeere ng'olikinga, nkusaba obeere nga osharinga link otegezeeko abantu abala ku Farm Business Uganda, ekitongole eky'abalunzi n'abalimi, ekitongole wansi w'enjuba wano, ekigezezzaako okutaasa abalimi n'otaasa abalunzi. Twebaza batutegedde, bakirayanti namwe abatatutegedde, manyi nti ekiseera we kiriba kituuse mujja tutegeera mu mbeera efaananako bw'etyo. So gwali okubanga otulaba, ekiyumba kyo kiteeseteese otya?
weeteeseteese otya okuba ng'oyingira mu mulimu guno ogw'okulunda? Nabagamba era nkyabagamba nti okulunda kusala era n'okulima kusala. Okulima kusobola okusala era n'okulunda kusobola okusala singa obejjamu n'okubamuukirira. Singa obejjamu n'okubamuukirira oba n'ojjamu n'okukopperera oba n'ojjamu ng'olaba nti essaawa eyo gwaliko bisobola okuba nga bikusala. Beera mukkakkamu nnyo, tandika mpola mpola. Faamu eno ogiraba, kyova olaba tulina faamu gye tuli okukolako era ndowooza tuligatako ennyumba ziri ze twabalaga, ekyaliyo paati 2 ndowooza ne paati 3 ne paati 4 ne paati oba ziri paati 5 twateekako paati emu. Tujja kulaga weeteekereteekere faamu y'okola ekirungi. Faamu y'ebiri eno faamu ogenda kugiraba ng'eteekeddwako akatimba nga naawe kennyini weegomba ogituukako gy'ogirambuule. Era bwe nnaakusaba nti ojja tuwaayo emitwalo gya Uganda 3 oba 2 oba 5 ojja gisasula kubanga ky'ogenda okulaba ekiri wano kya njawulo. N'olw'ensonga eyo twagala abantu abamalirivu mu nsonga ez'okulunda. Toyonoona sipeesi. Tetukyali mu biri ebyedda oluggya lubeera fuuti, oluggya ne lubeera fuuti nga 2 lujja. Tetukyalina obwo budde. Buli sipeesi gy'olina ogikozesezza otya. Obudde oli yayimba budde naye ate sipeesi gy'olina ogikozesezza otya. Kati wano tugenda teekako mbaawo, kwalako mbaawo ate eno wansi naye tusobola okubaako kye tukuumirayo. Wano omanye amagezi kintu kikulu nnyo. Kino kana kikugambe oli akuwanga amagezi okusinga okuwa ssente. Wano singa embaawo zino tuzikuba ne tuziyunga, bwe tumala oziyunga ne tuleeta oba kabaati ne tuziyisaako wansi ate esobola okubeerayo enkoko nga za loko. Kubanga eno ensi tekyali ya kwonoona, kubanga kino kisaakaate. Kati wano wansi osobola okuteekawo ne musulangamu enkoko eza loko wansi, zibeerayo bulungi nnyo. Kasa guba ng'omusulo tegusobola kukka wansi. Oba oli kubanga okitegedde. Awo eyo sipeesi omuntu asobola okukkayo n'ayera n'alongoosa ng'ezo zo si zasiibayo oba sulayo naye zisula mu busozi. N'olw'ensonga eyo gwali okuba ng'otulaba okozesezza otya ekifo ekyo ky'olimu okubanga kibaako eddaala ku kikyongera. Kusaba subscribing liking. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoka ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 075
03 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.